Nva kulaba interview ya Muhammad Nsereko ng'ayogera ku kukwatibwa kwa Waiswa Mufumbiro. Muhammad Nsereko agambye bw'ati agambye abantu abamu ekigambo abduction kibanyumira kwogera oba kibanguyira kwogera naye tebamanyi kye kitegeeza. N'agamba ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda si abduction, bakiyita arrest. Naye olw'okuba nti ffe tunyumirwa nnyo ekigambo abduction, kyobulaba mbu kitukozesa buli wabaawo comrade akwatibwa oba owa NUP yenna akwatibwa. N'agamba naye tukikozesa mu bukyamu, tulina kukiyita arrest. N'agenda mu maaso n'agamba abduction kwe kukwatibwa oba kwe kubuzibwawo kw'omuntu omutamanyaako mayitire ge yadde okutegeera abamututte oba gy'atwaliddwa. N'agamba naye ekigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga lwaki eri arrest, nti abakwatibwa bamala ne batwalibwa mu kkooti era n'ababa batutte ne bamala ne bamanyika. Okay, eyo ebadde submission ye eyange. Kati nga nze neneebuuzawo ekibuuzo, arrest bw'eba ekwatibwa mu mateeka erina okubeera etya? Akutwala olina okuba nga omutegedde ng'akweyanjulidde oba nga yeeyanjulidde abaliwo. Akutwala alina okuba nga avudde mu bitongole by'abakwerinda ebiri ment okukola omulimu gw'okukola arrest, era nga Uganda ye poliisi majorly. Bw'aŋŋamba nti kigenda mu maaso e Uganda eri arrest, lwaki abatwala bannayuganda babeera mu leeya ebiseera ebisinga ate nga bali armed? Lwaki abatwala bannayuganda okubatwala mu kkooti tumala kukuba mmeeza na kuba demandinga ti bannaye gundi aleetebwe mu kkooti? Bw'eba nga si abduction nga ye bw'akyokedde, lwaki abakwatiddwa bwe batwalibwa balamu bagenda okutuuka okuleetebwa mu kkooti bajje balina ebiwundu, bajje baakubiddwa, bajje bajjudde ebinuubule, abayokeddwa amapaasi, abasodomayizinze? Arrest ye gyayise arrest to the extent nti omuntu bamutwala n'amala ennaku 7, like Eddie Mutwe yamala ennaku 7 nga teri amanyi gy'ali. Ennaku 7 ye eyagiyise arrest. Oye Muhammad Nsereko. Kituzaayo wali bakomrade abamu babadde boogerako olunaku olwaleero nti ebibiina by'obufuzi ebiri mu Uganda ku kigenda mu maaso mu NUP byonna bizinze emikono. Bwe kyatuuka ku kukwatibwa kwa Besigye baali bagamba NUP, lwaki NUP tevaayo neeyogera ku kukwatibwa kwa Besigye? Naye nga Kyagulanyi pulezidenti waffe yapostinga ne ku Twitter handles ze social accounts ze zonna n'abakulembeze ab'enjawulo mu NUP nga bademandinga for the release of Dr. Besigye. Ne basigala nga bagamba ekyo tekimala, mulina okuteekawo pressure ey'amaanyi nga mu ba political party ey'amaanyi mu ggwanga eriko opposition, the leading political party ey'opposition mu Uganda, mulina okuteekawo akaliro ak'amaanyi olw'okubanga katolisi wammwe kati temufaayo.
for them as of now bonna bali quiet. Emboozi bagenda ku TV ze banyumya. NUP erimu kusaanawo, kansala w'Emityana azze independent. Kansala w'Emityana bw'ajja independent kimalawo pate. Ensonga ez'amaanyi ziruma bannayuganda tebazoogerako. Nti golodi w'eggwanga atundibwa ku black market, teri azoogerako. Nti kyemba njogera, kyemba ndeka, emisolo giyisibwa mu kiro, gigenda okukeera ku makya nga giri mu kukola. Eri etteeka tebannalisayininga naye ng'eno mu bizimbe gikola. Ekyo bye tebaagala kubyogerako, batunuulira kimu. NUP wa weekoze ensobi, wa weeremereddwa, wa weetakoze bulungi. Naye nga tunaazimba eggwanga tulina kulizimba nga bannayuganda, so si nga tulizimba to depending on our personal interests. Gwe abadde anoonya ekyobwa kansala, abadde anoonya ekyobwa MOP, bw'olaba waakusinga amaanyi tolwana, toyomba, wabula mwegatteko tuzimbe eggwanga ligende mu maaso nga bwe tusonda amaanyi agenda tuyamba okusiga okula Mwami Museveni, kubanga kye kizibu ekisinga obunene e Uganda. Ekyo bwe tunaakimaliriza tujja kuba tutereezezza eggwanga, kubanga abakulembeze abagenda okuddako bajja kuba nga ffe tubavunaanyizibwako, tubabuuza ebibuuzo byaffe. Twewale nnyo okusigaza gavumenti nga nayo ya militarism, kijja tukola bubi.